Okay, buterevu nkwaniriza nate ku Focus TV. Thank you so much for being okubeera ngolaba una osinzidde okulaba Focus TV kyokola kyamaanyi nnyo era nkikwebaliza. Tuna kusubscribinga, please nkusaba subscribinga tugenda tutambula mu maaso era nga tumanya ebintu bingi nnyo ebigenda maaso mu bulamu bwaffe n'ebigenda maaso mu ggwanga lyaffe Uganda. Una osinzidde ali mu Uganda, ali mu East Africa wamu ne diaspora abali mu mbeera ey'okubeera nga yadduka tubasaasirako era nitubasaasira biki ebigenda maaso mu ggwanga eryo limuwangaaliramu. Amawulire ge tulina onakulalira amapya, amawulire agokya gega Robert Kyagulanyi amaze okugwa mu bintu. Robert Kyagulanyi agudde mu bintu naye yayinza okwebuuza bintu ki era bimugattako bitya, bimuyamba bitya. Njagala tuveeko mu bulango katini tugenda kubakala mu kamu aka Focus Event Services tube nga tukomawo tukuwe Robert Kyagulanyi biki byaguddemu era bimuyambirawa nsaawa zino. Tuva ku Focus TV. Buli omu mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo. Kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo. Bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula, embaga, graduations, okukyala. Bano nno tebakoma okwo. Aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba, bakola keeki wamu ne juice omuwoomu. Nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole, company oba bizinensi yo. Era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jasco Plaza. Oba basange ku office zaabwe awo ku Focus House mu Tuba ne ku office zaabwe empya Kiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel. Ebisingawo bakubire ku simu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 Gwaliko Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange. Nkwaniriza ne kulisayo mu bubaka obwo obwa Focus Event Services bagamba ati weekwatira kuba omukolo gwo obeerenga naawe oganyirwamu era ng'ofuna ku ekyo ky'osasulidde. Otherwise amawulire ge tulina agakagwawo oba agali mu kutambula ssaawa zino ku international scene. Amawulire ago ge gakubanga Robert Kyagulanyi Bobiwine omukulembeze omulonde wa NOP era nga essaawa zino ali mu kubuzibwawo oba mu kwekweka olw'ebyo bigenda maaso mu ggwanga lyawangaaliramu, lyakuliddemu, lyazaalibwamu erya Uganda. Olunaku lwa leero ekiwandiiko gifulumye ekiva mu RDI nga bamunominatinga ku Heroes ab'omwaka 2026 era bamutaddeko ku line-up eyo bantu batono nnyo abagituulako naye ngenda kunnyonnyola RDI netegeeza ki era okubeera ng'ateereddwa ku lukalala lwa Heroes abalondeddwa 2026 kiyinza kuba kitegeeza ki biki ebyo byakoze bimutadde oba bimutesezza ku lisiti eno byonna bigenda okuba mu vidiyo eno y'olunaku olwaleero. Ekyolaba mwenda kuteeka ku screen ekiwandiiko ekyo ekikakasizza okubeera nti is nominated era alondeddwa gala oba event egenda kuba ennaku z'omwezi 17 omwezi ogwokuna, that is April 2026. Awo wennyini wagenda okubeera ng'ayitibwa oba okubeera owamu kwabo abalondeddwa mu nsi ez'enjawulo. RDI eno okutegeeza katono oba okugikunnyonnyola nze kyengimanyiiko nga Focus oba nga ADE. Ekisookera ddala kiggwayo nti Renew Democracy Initiative. Renew Democracy Initiative. It is non-partisan, si ya kibiina kyonna kya byabufuzi. It is non-profitable, tekola magoba. It is an NGO oba ekitongole ekyo ekirwanyiriza eky'eddembe, ekitongole ekyo ekitaliwo okufuna magoba wabula okubeerawo okuyamba munnayuganda, okuyamba ggwe munnansi, okuyamba ensi zonna ez'enjawulo okulaba nga bafuna oba nga bamanya biki ebigenda maaso mu nsi zaabwe ez'enjawulo. So kakati kiteekeddwawo oba kyateekebwawo 2017 era ng'omusajja ekiteekawo ye mulwanyirizi w'eddembe gwe bayita Gary Kasparov ono mu Russia. Yakiteekawo bakitandikawo ne banne okulaba nga the unmask balabisa oba n'okufeesinga abantu bannakyemalira face ku face okulaba nga bayanguwa oba bayambako obagonjoola oba kugigonjoola ensonga ezitali zimu ezibagenda maaso mu ggwanga ery'enjawulo naddala singa babaawo
okunyigiriza oba okulumba ensi ezo ez'enjawulo eziba zigenda mu maaso n'okubeera nga zibonyaabonya bannansi baazo oba zibatuusaako kye bayita okubabuzaako eddembe ly'obuntu. So kati buli ensi yonna bagitunulamu buli mwaka ne bawa ebirabo ne bariwaadinga abantu bonna ababeera bakwalifayinga okubeera nga batuula ku ggala eyo eteekebwawo okubeera nga abantu bonna bakuŋŋaanira awo mu kifo ekyo eri New York gyesangibwa. So bakiresetamu Bobiwine y'omu ku abo balondeddwa okulaba nga babeera mu ggala eno. Kiyinza kutegeeza kisaawa zino mu ggwanga lyattu Uganda. Ekisookera ddala abantu bateereddwako babeera mu kubeera nti baba ba standings ku cause emu ebesingidde ddala. Ekisookera ddala bakireseemu ekimuteesezzaako okubeera nti asobodde okuyimirirawo yeerekereza ye ebintu ebimuwa eddembe ng'omuntu n'asalawo okulwanirira bannansi okubeera nga baddizibwa obwenkanya mu nfuga eyeera kugenda maaso mu ggwanga lyabwe bwe bawangaalira. Bakimusitamu ng'omuyimbi eyali ali successful era ng'afuna buli kimu ky'ayagala avudde mu eyo comfort zone n'ajja okulanira abantu n'agambibwa nti okubeera nti emyaka egisoba mu 8 kati ng'akola ekyo ekyokubeera nga atabakanira eddembe ly'obuntu. So kye kyamulonzezza okubeera ng'ali ku pano oba ali ku nominated ku abo abatono ennyo mu ggwanga oba mu nsi zonna okubeera nga bagenda ku pano eno. So Robert Kimisiramu, congratulations to bannayuganda abawagire President wamu n'ensi yonna eya Uganda okubeera nti omukulu ono atuuka ku platform eno era tusuubira nti bwe banaavaamu mu ggalo eyo oba bwenaava mu kutuula kwabwe tujja kufuna feedback ey'enjawulo naddala okwongera okwekenneenya ensonga ezigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Otherwise nze Adde Wilberforce Kulubyanja funawo katukume wano gyaba tukuddira mu video ezijja mu maaso awo. Bye bye. I've presented some asks which are right here. We've asked for targeted sanctions that target particular individuals and regime officials that have, excelled in gross human rights violations. We believe that will curb their appetite in abusing, human rights, in undermining democracy, and to ensure that there's accountability for their crimes against humanity. Because I know we have other speakers on the platform, I want to appreciate you for the opportunity and to further call for more interest and for more attention to the people of Uganda. We really, really appreciate the attention, but we still request the international community to keep an eye on Uganda, to keep an eye on what is going on here in our country. I thank you for God and my country. Thank you very much. I can promise we will do that. I make sure as the chair of the delegation EU Africa that we will keep an eye on Uganda. For 36 years, Uganda has been under the rule of General Yoweri Museveni. More than 85% of Ugandans have never seen another president in their lifetime. Not because the law allows it, no, but because he has always changed the constitution with the help of a compromised parliament, and he has always rigged elections with the help of a personalized military. But regardless of all this, the Western world continued to tolerate and enable General Museveni because he is considered a useful dictator, good for regional security and national stability, even if he bends a few rules. But that's not true. General Museveni rules Uganda with an iron hand. He deploys the military against the citizens and students. Those who oppose him are either put in prison, tortured, or killed. His administration ranks one of the most corrupt in the world. His family members and henchmen have plundered our nation at the expense of healthcare, education, and other social services. So, sitting there in my fancy car, beaten and humiliated, I knew I could not stay silent anymore. So, for the next 10 years, I dedicated my music to the plight of the common Ugandans and the fight for human rights. In 2016, one of the most corrupt in the world, his family members and henchmen have plundered our nation at the expense of healthcare, education, and other social services. So,
sitting there in my fancy car, beaten and humiliated, I knew I could not stay silent anymore. So for the next 10 years, I dedicated my music to the plight of the common Ugandans and the fight for human rights. In 2016, ya kusubscribinga ku Focus TV yange bingi